kabuze. Okay, go na atwa manyongero kuwaniriza ku mukutu gwa fego gwa TV Files. N'enyongero kwebaza ntwe balenye ku subscribe na ku channel ya Feno, abo bali kusharinga wako waffe. Mungeri enjawulo n'olunaku olwaleero zizene Embozzi enyuvu endala ey'omuyimbi Alien Skin gye buvuddeko olunaku nga lumu okwoseggulo waliwo amawulire agatambudde ku online platforms nga kiraga nti Olubba gwe yasize obubi n'amukuba katono Olubba alwogo luba luveeko n'agenda mu ddwaliro yasobola okufuna treatment naye tumwesa olunaku olwaleero abeere ng'asobola okutunyonnyola Embozzi byatandika bitya obuzibu bwava ku ki kubanga Alien Skin ye ng'omuyimbi yavuddeyo nagezaako okwewakana ebimwogerwako ng'agamba nti bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango era ng'agamba nti ko bawonsa babimanyiiko nti olutalo lwageza okubaawo nga yali busukka kubo oluvannyuma lwa performance gy'abadde alina okuba nayo mu kifo ekyo bawonsa ono omukulu Tony Ntale wakolera soka tumwegatteko abeere ng'atubuulira bijja bitya byabadde bitya era byaggweredde luddawa soka obuze ku bantu muganda wange. Batuwuliriza mwenna neeyongera okubeebaza okuwuliriza omukutu gwa TV Files. Yes. Amannya gange bampita Ntale Tony nga nkolera ku Vox ndi bouncer. Olunaku olw'Essande gye nafunira obuzibu buno bwennyina kati omukulu Alien Skin eyeeyita Alien Skin bwe yantuusaako. Lwaki ogamba nti yeeyita si ge mannya ge tumumanyiddeko? Nze mbadde simumanyi nagenda owulira nga bamuyita Alien Skin. Kyogezaawo ogamba nti oli muntu akola mu kifo ekisanyukirwamu ekya club. Tebakuba nnyimba za Alien Skin kubanga baddewo n'ennyimba oba oli abantu zibamanyi. Munnange nze bwe mbeera ku mulimu ebiseera ebisinga ebirowoozo mbiteeka ku mulimu. Sigendera nnyo ku biki ebiri mu bbaala mpozi nga waliwo obuzibu ku security yange oba ku mulimu gwenkwasaganya. So bitandika bitya ki ekyavuddeko olutalo lumu? Olunaku olwali lwa Sande ssaawa nga 5:40 ku mulimu twali ku Vox waliwo pate. Omu ku bamaneja baffe yali alina baby shower nga tulinawo ne bakasitoma abaleese zipate zaabwe baasidde zaalinga 4 nga ziri mu kifo ekyo. Olwo abantu baali bangi naffe be twali tutasuubira naye nga nze yakozeeko omu bawunsa nga nze ali ku mulyango. Waliwo n'abalala head of security yaliwo naye baali mu ssanyu. Engeri gye twali tutasuubirawo kinsasagge nnyo y'amaanyi kuba nange nali siri supposed kukola, twali tulina kuleeta balala bakole aba Uber oba bawo naye ne kitasoboka ne tugamba ke tukozese bano. Zaali ssaawa nga 5:40 gurupu ya Alien Skin n'eyingirawo nga Alien Skin yagikulembedde. Gurupu Alien Skin atambula n'abantu bangi, atambula n'abantu 15. Okay. So yagamba nti olutalo lwagenda okutandika muntu mulala yakuba so siye era amaze okuva ku kifo ng'agenze. Alien Skin yajja kuba tulina cameras eza security. Yajja yansiŋŋaana nnyo omuntu gwe ndi mukebera kati mu kuyimuka nti nga ndaba aba gurupu eyingidde ennene ngezaako okukebera Alien Skin anesikako ayitawo kati njagala omulemera nti ate ndaba na bano bakola ki bajja njija ntayize bano oli ngambwa ka stadium kamuleka agende kati we yagenda teyagenda yayimirira mabega gange nentayiza bano gurupu ye ne bangamba ffe togenda tucekinga tuze na muyimbi wa ggwanga kwanza muyimbi wa ggwanga yaani ne nambuuza tomumanyi ne muganze sikumanyi nyina bakebera kuba ndi kuki ku mulimu gwange. Alien Skin munne n'agala okulwana afunye alwane ne nesiko okudde emabega engumi gy'awamatuko wali Alien Skin n'enkubwa ku luba kuba nali sigirabye yanva mabega. Ngenda okuwulira olubanga lukyamye nga sikyasobola kwogera sikyalina kigambo kye nsobola kwasama wabula musayi nga gwe guyiika gukka. Kituufu Alien Skin oli tomumanyi kubanga nabo babawunsa mutera okuteekawo embeera y'ezoleyo omuntu omumanyi naye n'agala okuteekawo embeera.
Alien Skin nali simumanyi kuba naye simulabangako. Tolanga ku nnyimba ze. Nali mpuliddeko abamwogerako naye sitwalanga ku budde gamba nti luno oluyimba lwe lwa Alien Skin. Nakati bagambye nti yeye ng'ennyimba tomumanyira baŋŋambye era ne baŋŋamba nti Alien Skin yayimba ennyimba West ne West. Sitya Danger ne ŋŋamba Sitya Danger simanyi emboozi z'enkoola nga kwegamba ze nnyimba omuntu z'atasobola era kuwa budde. Nze nali sisobola ziwa budde kuba nze ebiseera ebisinga bwe nva ku mulimu ne njja ne mpumulamu essaawa nga 2 ŋŋenda mu jjiimu kuba nkola emisana nkola ku jjiimu ekiro ne ŋŋenda njiya akawogo kati sisobola kuba na budde buwuliza nnyimba ezo ge mazima. Okay. Bukyanga embeera ebaawo eyo wagezaako okutuukira Alien Skin oba bekikwatako n'owaba omusango ku poliisi n'abawo embeera gye batambuzaako? Olwo olunaku lwennyini nawulira nga kiri bubi nga kuba nali sikyasobola kwogera nga oluba lulookingiddeyo waggulu kuba we yalukuba ne luwogoka amannya 4 ne gadda wakati w'olulimi nemba nga sikyasobola kwogera kuba nali sikyasobola gatta kati weegulu wagenda nga lukkakkana nentandika okwogera naye nga sisobola era kwogera na muntu nga wenjogera naye musaayi gwe gumusammukira nengenda ku poliisi saawa ezo nenteekayo omusango ne bampa reference okujja mukwata nasiŋŋaana ne head of security amukubye ow'omuvox yayingira munda ayogere naye ne bamukubirayo mbu lwaki ayogera ne bossi waabwe. Banne aba Alien Skin be bakuba head of security wange. Kuba era ekyo ngenda kitwala nti Alien Skin yamukuba kuba yabawa ebiragiro. Singa teyali Alien Skin tebaali mukubye. Ne bamukuba ne balumizaamu n'abantu abalala abo balinga 2 kuba waliwo be baagwira engeri gye baali abantu bangi. Kati we nava ku poliisi njijama atuuka wabweru nga Alien Skin afuluma. Yansiŋŋana ku mulyango nga nfuluma n'aŋŋamba jangu twogere n'ensooka ne ŋŋaana n'aŋŋamba tudde wali twogere. Munne era n'ayagala okuddamu alwane nange n'ampooninga. Ye yennyini n'amukakanya n'amugamba jangu tugende genda mu mmotoka nze kanjogere n'ono omulenzi yampita na mulenzi naye nze saakifaako tekyandya. Najja n'ayogera nange n'aŋŋamba muleetanye ezzalawo biki nze naliko kalyango n'ayogera bingi awo nga nze nsirise muwuliza buwuliriza. N'aŋŋamba naye kankuwe ennamba yange y'essimu ojja kunkubira. Munne n'amugamba gwe lwaki totwala ye ffe tujja mukubira oba ye tayagala twala yiyo. N'agamba nze sobola twala ye kuba simwetaaga. Nimugamba n'agamba pozzi kwata na gino etaano gisobola okukuyambako entandikwa. Nimugamba sobola gikwata olw'ensonga tegirina gigenda kunnyamba ku kikyonkoze. Bw'oba oyagala kunnyamba ng'owulira oyagala kuggyawo obuzibu bw'otaddewo tugende mu ddwaliro ffenna omusawo ankoleko akuba ebbiiru yo ogende nze sikulinaako buzibu. N'akwata ekyetaano kye n'akiza mu nsawo n'aŋŋamba abafala n'atambula n'agenda. Kati obudde buno oyagala abantu bakwembe batya? Obudde buno kyensaba abantu okunnyamba oba gavumenti balawyers abawuliriza abategedde ku mboozi eno ne bakansalazi. Okukwata Alien Skin tekisinga obukulu kuba tatuuzisa ku nze buvune atuuzisa ku bantu abalala ab'enjawulo ate nsubira akyatuusa ku balala kuba yeeyita w'amaanyi. Nsaba bamukwate asooka ansasulire kiki kye yantuusaako sente za biiru ya ddwaliro egenda kati mu kakadde n'okusoba. Ekyeyongerako kuba nga nakatuuka omusawo yansaba $5,000 naye just ku ka treatment akagenda otandikibwako anteekeko n'obumu obumu olwo gyenja neeyongera ajje ng'asika oluba lukomewo mpola kuba yalumenya si kuwogoka bwogosi wabula yalumenya ne lukutukira ddala kati yalusiba alugatte ajje nga lusika mpola lusobole okudda mu position era wenkwata ku luba luno lutambula eno neeno mpulira nga teruli mu gundi yaalwo luba lutambula amanduwulira. Mukama wo yakuyambye atya mu mbeera mu kifo gy'okolera? Mukama wange yategeera ku nsonga eno oba ne ba manager naye yaŋŋamba kimu ensonga za Alien Skin
agenda zikwasaganya agenda mukwata zagenda kunjijanjaba ye ebisigadde byali ni skin bimulekere kitegeeza yabadde ku buyambi ampaddeyo ku buyambi obumu naye obuyambi obusinga mbujje mu bantu ampaddeyo obumu kuba bonna si abumpadde sijja muwaana wadda nnyambye naye n'abantu nyina okwogera kyebakoze eki kyebanyambye abantu banyambye naye nampaayo kasente akamu akaguze ku ddagala n'ebyokunywa era sente ze bansaba mu ntandikwa tezinaggwayo ate nga buli wenjija wano zirina okweyongera kuba musawo yaŋŋamba buli wenjija okumala emyezi 2 ebima bigenda mmalamu mwezi abijjemu ateekemu wayo zigenda okugira nga zikuuma ago amannyo okumala emyezi okumala omwezi omulala gumu nga amaze okujjamu bino nina okumala omwezi mulamba nga sirya wabula nga nywa bunywi kati neetaaga ebyokulya neetaaga ebyokunywa neetaaga ebyokulya ebirina olabira famire yange kuba nyina omukyala nina n'abaana wadde sibeera nabo wano naye bali mu kyalo beetaaga okulabirirwa kuba nze adde abalabirirwa ejjemu sikyakolayo olw'ensonga ntya okuba nga njasama nnyo abantu nyinza okuba nga mpunya akamwa nga simanyi kuba waliyo ebiwundu bw'oba obalaabalamu ali skin senga bakwatiddwa oba amateeka nga gamukozeeko osuubira oyagala akuliriire ssente nga mmeka kijja kusinziira kuba yayinza olowooza njagala mufunamu nze sira ti njagala mufunamu osobola obalabulamu okusinziira engeri gyotambuza emirimu gyo kunaba damage control ti ssente nga bwe ziti saawa zino zijja kola ku bujjanjabi n'abaana nga bw'ogambira ebisigadde saawa zino wemba ndya nywa nze ng'omuntu nkozesa omutwe wagumu n'ekitundu olunaku okusobola okubeerawo mu lubuto nga mulimu akantu njala ogattamu ne hospital bills n'ebya family byonna wamu kati bw'ogattako hospital bills ne family ebbanga lyengenda omala nga sikola nza kulimba kuba nze kyenyinza okugamba kirina kusinziira ku biru ya musawo gy'amaze kuŋŋamba nti kati yonna ewamu eri weeti ndyoke nga tekeeza kuba nze zange zokka ze ŋŋenda okukozesa ne famire zijja kuggwera mu miliyoni eziwera 2 okumala emyezi egy'ebiri n'okusukkawo emboozi ya Tone Ntale usiwe kiri yes kwatagana ku Yino skin tugenda kuba tunoonya ku Yino skin naye asobola okutuwasaidiye ng'omuganda bwagamba tosaba gwakala mpulizza gwakalenzi so tusabe nti ojja kufuna obwenkanya n'okwonoone nsaba era nfune obwenkanya n'Yino skin ekyo kyeyewakana ekirungi tulina kamera ku Vox era munnamawulire yenna ayagala ka video ako oba ka footage asobola okugenda ewa manager n'amutuukira ku Vox ye talina buzibu asobola okukakuwa era ne poliisi bwe yansabye obujulizi nagigambye kimu nti tulina video pozi n'oyo gwe baakuba ne baŋŋamba kirungi bagendagenda bakole ki babugjeyo kati ye byalowooza nti bamusobako matu ga mbuzi obujulizi kasita weebuli agenda biraba simanyi kyanaddamu kwogera kuba ye yalaze nti bagenda ne bakola eyo ebintu byabwe oba ne batukola training yaabwe ne bajja bagezese ku ffe munnange abakola ebyuma balabe oba twafuuka byuma kale emboozi bwekyo bweri tujjako mu part 2 nga tulina omwingi Yino skin era tujja ku making sure nti tugoberera emboozi eno paka gyenaggwera tulabe mwana mulezi Tone Ntale Yino skin kikuba kitya tonafunye obwenkanya waayiriza oba kituufu ne kubbaala ku Vox atujja sobola ogendayo tufune footage nga bwagambye kamera ziraga ki mbeera ki yaliwo era tujja kuba tubeera no ku TV Files muyongere kwekumira mu subscribing. My name is DJ Johnny P. Thank you very much for watching.